okusaba mu kkooti enkulu nga twagala kkooti esalewo ku ngeri Father gye yayisibwamu ebbanga lye yamala mu buwambe bwe yakwatibwa nga 3 tebalina we baamuteeka wonna wamanyiddwa. So ne tusaba kkooti etunule mu nsonga eyo okutulugunyizibwa Father kwe yayitamu. So mwennyini tusaba kkooti Father emukkirize yeeyimirire ku kakalu kaayo. So bwe twaze wano olunaku olwaleero muwabi wa gavumenti n'agamba nti tebannaba kweteekateeka kuleeta bujulizi, ng'agamba nti kkooti ento ate yeeyina okusooka esindike Father mu kkooti, ekintu kye twawakanyiza mu kkooti. Era omulamuzi akkaanyiza naffe nti kkooti eno yeeyokka ewulira emisango egyo olw'okubeera nti babadde tebannaleeta bujulizi nga bwe yabalagira babuleeta mpaka olwaleero. Kkooti esazeewo Father yeeyimirirwe awoze emisango gino ng'ava bweru. Naye twebaza Katonda okusingira ddala akutte ku mulamuzi n'atuwa obwenkanya bwe tubadde tunoonya. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.